Amanya nze ranks Kalyango. Omuzirango Kalyango muzukulu wa Muteesa Asira. Era 26 October olunaku lwe yafa oludikako okigwenga gw'omuntu 26 October I remember olunaku luno lwe mugenzi Pastor Yiga Augustine lwe yava mu bulamu bw'ensi. Kyensinga okujjukira ku nnaku olwo nti nali nfunye akabenje, boda yali yenkubye, nti nali waka nga magulu mamenyefu. Eno okuwulira zaali saawa ndowooza nga 3 aba wankubira essimu nangamba gwe eyali mukama wo yafudde. Nemugamba seriously mbadde sinabimanya. Nangamba yafudde mbadde wano ku TV bali mu mbika ngenda okuteekako TV bwenti ng'ebyaddala musumba yafudde. Nali mulema naye nawaliriza n'enjija kubanga musumba yiga mazima ku tafa kunze yateekako ettafaali ddene okubeera kati nga wendi ddene nti by the time nayo nyingira media nali nasomako ne mala nembiwumula nga saamaliriza naye bwe ntandiikiriza okujja ku TV ya ABS nenzirayo nensoma nemaliriza. So bwe ngamba nti omusingi gwange yaguteekako ettafaali ddene kuba ndowooza twafuna obutakkaanya awo mu maaso awo nga bw'omanyi nti omuntu otuuka n'okula nolaba nga ebintu biganye nogaa kanzireyo kanveewo, naye yali ayagala nzireyo nsome investigative journalism ng'akijja ku program gye twakolanga eya Kalondozi. So 26 ndujjukira nnyo nti ndujjukira n'accident gye nali nfunye nti naye omugenzi Igalo yafaako. Oyogedde Kalondozi twanyagala tumanye YouTube yaddawa ya Kalondozi. Kalondozi yalina YouTube nti eri awo nti yali yaayo YouTube. In the beginning YouTube amazima twali tetubimanyi na nnyo ng'era tubiteeka buli omu wansi gwayagadde. Waliwo omwami ali America eyo bamwita DJ Dean. DJ Dean twali tumanyiganye before kati ankubira essimu aŋŋamba program bweti nga tamanyi nti nze mbikola nobikola program bweti naye nje badde njagala onoonyeza ennamba ya Musumba Yiga. Mugamba no wantu ŋŋamba wenkola ne program nze njikola ki nze njikola ŋŋamba njagala program ezo nziwe bazimpe nziteeke nga ku YouTube zigenda ku boosting kati ye yatugamba nga tetumanyi nti ziremu ne ssente zigenda ku boostinga ne TV abantu bagimanye eno bikine program etunde mwe namba ya Musumba Yiga nange obungu YouTube sibimanyi mwe namba ya Musumba Yiga ayogera naye amugamba buli gye bamalanga tugambe otuba tugikuteera etandiko ziwa DJ D naziteeka ku YouTube era program ezasooka ezisinga obungi zalinga ku YouTube ya DJ D. So Kalondozi sijja twava buuka luvannyuma ne tubeera nga tulina YouTube ya KBS ya ABS ne tubeera nga tugiteekako naye sisobola kulimba kubanga abantu abazikwasaganyako baali bangi kasobola kulimba nti eri wano oba eri wano. Teyalina YouTube ya Kalondozi nga yo. Nkunyonyodde nti at first yabeeranga ku YouTube ya DJ D nevaako ne tuggulawo YouTube ya ABS kwe twateekanga ebintu byonna kubanga twateekanko oyo namwatulira Kalondozi kikyolifa teweerabidde ne kyaki yennyini enjiri eya Musumba Yiga nga tubigatta kumu ku YouTube ya twabiteekanga okwo naye nga yo nga Kalondozi yalina YouTube. Gwe yali engineer control mu byogerako kigwenga gw'omuntu nga like katugeze nga TV so far right now tukyali ku Star Times so tukyali ku Star Times ebintu bikyuka nti TV bwe yali luli Musumba Yiga yalina sources endala wajja ssente n'ateeka mu TV obuwiki kati omuntu aliwo atabanga osanga takyasobola kiwanirira so simunenya nti ebintu ekintu kye bamu obuvunaanyizibwa ne bumusukkako obungi so bwabanga yafuna ddiiru naganno kantiteeke wano ekirungi nti kweri okyegera omuntu ajagala asobola ginoonya ku Star Times nakola ki n'agiraba ekyo kyekisinga obukulu
obuvunaanyizibwa bukusinga TV ezo ziraba okusasulira platform zonna si nyangu kitegeera so bw'abanga yasalawo n'agamba no ng'abaze ate ekyo naye omuwa credit n'agamba okusinga omuntu omulala waligambye nti TV baagiggyeko completely kati ate blame yalibadde nnyo nti omusajja yamulekera TV naye yagikola ki yagiggyako naye obanga obuvunaanyizibwa bwa platform endala startimes go TV biki ebyo byagaana n'agireka ku startimes kiri fine. Pasita Yiga benamuyigako by the way lyali bingi ekisooka nga bw'aba yagadde ekintu ng'alina okulwana okulaba ng'ekintu ekyo akituukiriza n'ekyokubiri namuyigako nti mu nsi muno by the way ye muntu ndowooza mu basumba b'ennaakalabe ye musumba gwe nnaakasooka okulaba ne bamukuba eggulire n'olowooza enkyatadda naye n'akeera ku makya n'alinnya akatuuti ng'eggulire lyabaddewo lwakutaano kusa n'alinnya akatuuti abantu nga balimu bwe bati ate n'abeera nga n'atandikira we yakomye ku kintu kye n'abeera nga aggusa ensonga ye so Musumba Yiga namutiikirako bingi nti yali muntu ateetiirira ng'ate bw'abanga amaliridde nti kino njagala okukikola ng'ajja kikola so yeewangayo mu kintu kyonna nga akubuuza n'okubuuza kyetaaga ssente mmeka tuzinoonye okitegeera so yali mumalirivu mu kintu kyonna. Obubaka wange awo bwaki anyway obubaka mpozi nga bwembawa ku bwa Musumba Yiga. Musumba Yiga yalina ettaffaali ddene lyateekako industry eno naddala mu kujja kwa TV zino eza digital TV nyingi zajja era nyingi zabeerawo naye alina ettaffaali ddene lyateekako ku TV okubeerawo naye kirala nti yakola abayimbi era mu bantu betuyita nti bapromota Yiga yali promota omutuufu nti Yiga yatuukanga n'akwata oluyimba n'agenda ku TV n'alusasuliranga Kalyango okitegeera so abayimbi be yakola bangi so yali mutandisi mulungi ng'ate abayimbi bapya teriyo muntu yali abamanyi yali mutandisi mulungi. For example mu bayimbi yatandikanga Basani Ndugawo bonna bannabbi ab'omukazi namugana nabbi omukazi ba Kafero Junior bani ensi bayite bamanyi naye yajjayo bonna yabajjayo bujja from grass to nga teri yakola ki abamanyi so yali mutandisi nti olaba ne TV yatuuka n'aleeta TV ali neekola so tumujjukirenga tutuuke ng'olunaku nga luno wadde ki tumujjukirayo kwekyo noga nti Yiga naye yakolako ayinako kukoba ebintu bye yakola nga biyamba omuntu wa wansi kyensobola okugamba.